Erinnya lyange nze Kimbowa Asumani. Nzaalibwa ku mutala gw'e Kaabawala nga ndi muvuzi wa boda boda ku stage Nkiyembe na Kifuma. Manya agange nze Katende Disani mba mu Lusanja district y'e Mukono. Nali nvuga muzeeyi mu kumuvugwa kwe n'angamba mwana wange tosobola kufunayo wantu woyinza kunsaba n'olimirawo ebijanjaalo byo. Emugamba muzeeyi era nandibadde njikola ki njagala. Naye omusajja yaŋŋamba lwampaka n'aŋŋamba nze nkuwadde wali ogende olime ekitundu kino kyonna kyonna okirimemu ebijanjaalo. Yali amaze okulongoosaawo wabula nze natandise butandisi kutema binnya byange nga ntandika kusigamu biki bijanjaalo. Era nkozeewo n'abantu bangi bannyambyeko, nenkolawo ne mukadde wange era naye twakoze naye kutandika okulimamu ki ebijanjaalo. Enneeyisa y'essimbi tetumufunangamu buzibu kuba buli kimu ekikozesebwa ntukakasa buli maka galimu ekintu kye. Egyo emiti we gikula enkutu zityabamu nga bwe twagala, talina gwagaana. Eki kyonna buli kimu ky'oyagala ulimenga amatooke gonna ng'agabira eky'abantu, talina kyakulya abantu we batyo obakadde bonna, buli muntu abe mu mbeera embi amukola ki amuyamba. Neebaza mwami Kakiika nti yeebale nnyo okutuyigiriza okukola. N'olaba vidiyo ze ng'asomesa vidiyo n'oziraba n'oziyigamu n'ojjamu ky'oyizeemu n'ogenda n'okikola mu maaso eyo bw'oba ofunye bw'ona obbikolera. Era mwebaza nnyo nti yeebale nnyo okutuyigiriza okukola. Kakiika tumwagaliza awangaale, obangaale ddala kuba atuyambye nnyo, atuyambidde ddala kuba tulina kye tulina naye kati tumufunyeemu olw'ebintu watuwadde okolera obwereere, nosobola okukolera ebweru wejjamu ojja ova mu mbeera embi.